kati katono nnyo gundi wajja amini ngajja ku mulembe gw'Obote baasibanya abantu era amakomera agasinga obungi kwe gakolerwa kwe gazimbirwa biki byasinga okusibya abantu kasita obeera nga toli wagundiye wa pate kuba pate yali efuga yali eyitibwa Uganda People's Congress UPC kati abaali batavuumu nga oganya bakuyita kukola ki okusala noveeno okudda ewuwe bw'onaabaako byoyogera era omanye ekinaddirira nga bw'omanyi nti nkola y'abakulembeze abasinga obungi nti emirundi egisinga obungi abandi ku ludda oluba lumuvuganya ate bw'okola ensobi yonna omanya kyeweereetedde. Mu baateebwa mwalimuko ku b'amaanyi babali bantu ba bulijjo bokka? Ab'amaanyi baalimu bangi. Mwalimu Beni Kiwanuka, mwalimu Badiru Kakungulu taata woono w'embuga ow'Ekibuli, bannaalinnya abamu baali basibe n'abantu abalala bangi. Baraki Kirya naye yali musibe bangi ate nga Baraki Kirya yatwala Obote e Buganda okumwanjulayo abantu bamwagale n'okugenda okutuuka okuwasa mukyala we. Awo conditions ezireetera ekintu okubeerawo. Abantu economy teyagwa lwakubanga abantu baggalangawo amaduuka nti balina kye batunze. Gw'oyagala kuŋŋamba nti nno Amini okuvaako abantu okutuuka okuluutinga baaluutinga biki oba waali nga temwali mu maduuka temwali bintu. Ki ekyasinga okufuula Amini ow'amaanyi ku international scene era ekyo kigenda kututwala ku saga ey'olunaku Amini lwe yawamba ennyonyi ya Israel lwe yahabalinga abaawamba ennyonyi ya Israel. Ki ekyasinga okufuula Amini ow'amaanyi ku international scene? Yatandika okukola ebintu ebimulaga nti tayagala bantu bajoogereza bannayuganda. Nga tosobola kubeera mu China n'ova eri n'okuba munnayuganda luyi nga kati bwenkira. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Okufuna visa ekutwala muzinga Canada, America, UK, Australia, Europe tekibangako kyangu. Kinne Travel Sport Consults Limited tuzze okuyambako ggwe alemiddwa okufuna visa gye weetaaga. Tukola ne ticket bookings, hotel reservations, okugobera ku passport n'okulambuza ensi za Africa ez'enjawulo. Tulina obumanyirivu obusukkuluma ku kirooto kyo. Tusangibwa Najjanankumbi Entebbe Road ku Naye Shopping Center, Office 02C. Tukubireko kati tukuyambe. Kinne Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Kale kusema official yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba twongera kukwebaza olw'okubeera ku mukutu guno n'otulaba buli kaseera. Kituzaamu amaanyi buli bw'osubscribinga, buli bw'olikinga, buli bw'okommentinga, abasharinga emirimu gino gye tukola. Twebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo. Kale n'olwaleero bwe tuli okubeera nga tuddamu okunyumya emboozi ez'enjawulo okusobola okugatta ku kumanya kwaffe n'okutambuza obulamu. Waliwo abagamba nti saimu mututambuliza ekyeyo. Ekyo nano kituzaamu amaanyi ne tumanya nti waliwo eyandibuuse ku kalina n'avaayo ne yeekubawo olw'okubanga mukama wa mu stress. Nze naye maybe bw'aseseemu oba bw'awulidde ku ddoboozi, bw'awulidde ku lulimi lw'ategeera kakkanyeemu. So thank you so much. Twagala okwebaza abantu abatukwatirako okulaba nga bino byonna tusobola okubikola mu kifaananyi ekibeera kiriya nga bwe kiti, era nga abamu ku abo kwe kuli Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash bakutegeeza nti osobola okuba nga ate omujja mu matundiro ag'enjawulo mu drug shops, mu supermarkets mwali. Nana Herbal Mouthwash bagamba nti nno amannyo gakuluma, olira sayidi emu, ebyokyo ebinyoga bisanyalaza amannyogo. Ab'e Dubai mwangamye mwetaaga Nana, sebbanga oyo transporter osobola okuba nga omukontaktinga ne tulaba engeri gye musobola okufunamu Nana. Then mwinayo n'ebifo byammwe ebyo gye musobola okugulira. Musobola okugamba oyo abatunza
n'atucontactinga ne tusobola okuba nga tumufunira nana mu dduuka lye then mwe mumwetaaga nga kyangu okumu accessinga naye nga amannya gakuluma olira sayidi emu ebyokya babinyoga bisannyalaza amannyogo nana Herbal Mouthwash ajja kuba nga ate akuyambako kale mwefunire obulamu bwongere okubeera nga ate bwanguwayanguwamuko kale kakati nzikiriza mbeere nga ate enkwanjuli mmwe bane ng'oli awo nga visa ozigezezzaako zigaanye ntera nnyo baleetera baba visa experts naddala mu bintu ebyenjawulo kakati luli mbadde nnina nga abakola ennyo Canada nabategeezezza ku bakola Dubai kati muzikirize mbeere nga ate nkutegeeza ku ono wa King Tours and Travel King Tours and Travel agamba nti webanga visa y'omu America egaanye awo yeekakasaawo amanyi kiki kyajja okubuulira ky'olina okuteeka mu paperwork wo okusobola okugenda ku embassy Katonda akusaasire ofune visa gwayagala okugenda Bulaaya nga Bungereza egaanye agamba nti gendayo mwogere n'amawanga ago Smaraki na Schengen bikoze bitya King Tours and Travel bagenda kubanga ate bakuyamba bagamba nti bagenda kuyambako ku paperwork omutuufu ne bw'obanga tonnatuuka bajja kugamba nti omanyi ogira olindako tusooke tumale okugulayo obudde buno ne buno ne bweno ne bwebuti ate ng'ekintu kyabwe kibalina ekyenjalo bagamba nti era visa bw'eba egaanye kubanga at the end of the day omulimu gwa visa consultant kwe kuyambako okugendayo nga at least otuuse nene wekiba kigaanye ba making sure nti ofunye visa kubanga ya America eyinze kugaana ne ntugamba nti kati omukisa tuguzudde guli Germany kakati gendayo obeebuuza ko kyekitandikirwako obakubira enamba yabwe y'essimu n'ogenda ku ofisi yabwe najja nankumbi awo ku business building gendayo obeebuuzeeko oyagala kufuna visa kyetaagisa ki otuuse byolina bikweta bikusobozesa waliwo mmwe be bamma nga tonna kuwanika kugamba nti nze siritambula so kugenda obeebuuzeeko mutuule wansi musale entotto ku ngeri gy'osobola nga tofuna mu visa kale namba y'essimu yeeyo eri ku screen awo okusobola okuba nga tofuna banafu ba King Tours and Travel okusobola okubeera nga ate bakuyambako ku visa mu America ne mu Bulaaya awo ebigaanye bajja kuba nga ate bakuyamba ate bakuyambako ne mu kulambula bwagenda mu mawanga ga Africa ag'enjawulo oyagala kugendayo kulambula nabo bajja kuba nga bakuyambako okukwasaganyiza ekintu kitambulire ddala bulungi kwaniriza ku show ey'olunaku olwaliro basibu ne bannyabo nkojja kagatto nzizeemu mwebale nnyo okubeera nga response yammwe yali nnungi last week twasuka ne tukola emboozi eyo kojja etwakola abantu basuka ne barespondinga ku bino ebyaffe ebya bulijjo social media tubeeramu ebyokusaagasaaga naye ate we baatuuka eri munda ne balaba emboozi ziri ze batategeera ate ne banyumirwa nnyo nnyo so kojja gato tujja mufunanga buli lwa mukaaga tunyumye ku mboozi ze mutajja kufuna muffe kubanga naffe tetubimanyi tetwaliwa tetwagala kusoma kubanga ekintu ky'otaalaba olina kubanga osoma busomi okusobola okukimanya naye ate tetuli basomi balungi kakati tujja kugenda twetanga kojja ono mpolampola atusimireyo mpolampola kati naye oba oli eyo ng'olina ekibuuzo kyo nga yakumubuuza nti kojja nawulira mu guno omulembe kino kyaliwo oteeta ekibuuzo kyo ng'okimpeereza nga twarenjinga bwe twatandika mu butamanya by default twatandikira ku Idi Amin ne tubaako ebintu enjolo bye baatusunirako ebyenjawulo ebimu bibagamba nti ate munange ekyo mbadde sikimanyi ate munange mbadde sikimanyi kale mulina kojja nsanyusa okulaba kale sibu bali batya sibu bwe bali sibu tuli tumalako school fees week okugimalako etya okutwala ndi eno week eyoddeyo okuzzayo abaana ku masomero kakati week eno bwo bwavu badde bungi sibu kasente ko tubadde umanye okuzaala kujaagaana nga tunasasula school fees ne kufuuka okujaagira ne tugenza omumaliriza nga tumazeeko simanyi gwe wiiki yeegenze etya nze yange etambudde bwetu era nkyazinoonya fees okyanoonya fees kojja okyalinayo abato nze muntu asinga obukulu mu balina abaana mbadde nkibuuzizza nno mu mutima mulungi naye nange era mbuuzizza mu bulungi nti mu bantu abasajja abalina abaana nze muntu omukulu ennyo atasaana kuba na baana balimanyi waawummula naye oba okyatambuza ekibi nti gw'omanyi sinze ekibatta kuddira mu bwongo bwammwe bwe mulina oba oyamba mmwe mekka okulowooza ebyammwe ate n'obulowoozesa n'ebyabalala ojja omusajja yandikomye ku myaka emeka okuzaala talina myaka gye yandikomyeko singa aba akyasobola okulabirira ki okutwala obuvunaanyizibwa bw'abantu baabo bazadde anti olwotime ojjottuka nga abaana bakompiitinga n'abazzukulu bo ekyo si kikulu kasita bali batebakompiitinga nababo
togambye nti bali ba competinga n'abange baba bali bate ba competinga nabo ng'abo babeera bulungi kati ndiba competinga ngabwe ba competinga n'abaani anga time etuuka olugwo nnyonnyola enzi nnyonnyola nga fa bagezi b'eggwanga lino tuuka time nga oyinawo obw'omukaaga okuyita jjajja alinawo oyinawo obw'etaano okuyita ddaddi kati kanaak'etaano ne kabuzaabuzibu banza amuyita ddaddi nze enkola ensobi nedda anti ekyo kisinziira omanyi abasinga mmwe kalicazi zammwe temuzimanyi ffe waffe olw'okuba tuli bagunjufu ate twakulira mu kalica nga yaffe nga tetwetabisemu balala omwana ampita jjajja aba ampita jjajja ampita kkojja aba ampita kkojja ne bwe wabeerawo abalala bampita mwami ne bwe wabeerawo abampita dadi ate ye bw'aba ampita jjajja era asigala kyampita kale mulina kulongoosa byammwe ne mumanya abaana bammwe mubalambika mutya tubalambise tutya okutereeza naye ate ekibatta obudde mubumalira ku bwabali abalala abalina abaabwe abammwe ne mubaleka batyo ne bagenda kifa kokko ate abamu bagamba nti olumu kituuka time nekikumenyamu akasendeko ke bandibadde oli mu kweriirako kati weeriira kakoko kati naffe tuli eno mu school fees tutoba ate naawe oli mu kutoba ku school fees kati saa zino twandibadde tutobeera ku school fees nga gwe oli ku nkoko gwe kakati engeri gyendi nti nze siridde enkoko ng'ate gwe otoba ku school fees ate olabika ojja kuba nazo kati gwe lyezizo nze ezange ozireke gweoyagala wategeka butegesi nti bwe banaabanga abaana badda ku ssomero nga ndya ku nkoko obanga bamaze okuddayo ekyo ate omuntu oba wakikola ne bwe babaawo ng'ozirya kati ate ffe bwe tukola oba abaana weebali oba tebaliiwo olya ku nkoko era ndya bulungi tolinda lunaku lukulu mwe bye bagamba nti nno okunywa soda mumunywa ku mbaga oba ku mikolo mwe babuyonjo bumboneka ku mikolo kye mba mbuuza ng'onyirira nnyo ng'ate oli ku myaka bwe giti ti nali nnina kuba kuwemeka okunyirira ale emyaka omuntu gyalowooza nti baakutuse anti ebyo byebiri eyo wammwe abalowooza nti omuntu akuze ayambala bubi abalowooza mutyo naye nze si bwe ndi endowooza yaffe yembi anti kyekizibu nze mukugamba nti mukutwala obuzibu n'amaanyi mangi n'obudde nga mulowooleza abalala mwe ne mutalowooza ku byammwe tumala obudde nga tulingiriza abalala bye bakola ng'ate gwe wandibadde ebyaffe ne tubibuusa amaaso bye mwandibadde mulowoozaako okakkajonja akali ku liiso lya munno akako n'otakafaako kiba kibi nnyo okulaba gundi amannyo ge bwe kuliko akantu akaliko ng'ate gwe ebibyo bya kyenvu naye obulamu kojja busobola okuvaawo awo obulamu nga nno bujjudde okugeya n'okulingiriza anti kati awo we tutambuliza obulamu gwe wali osanze njagala kubuulira kino weddira ki ndi wa Lugave olugave nze neddira Mamba ensi gye bayita Korea temuli ageya ne China oli tasobola kuddaawo n'ageya China Korea tebageya tebalina budde abakazi babe babeerawo batya okugeya abakazi balina kuyimirira okukugeya Kampala wano kati gwe engeri gy'oli mukazi oyimiriddewo okugeya akotadde mukazi anti ogambye nti abakazi babeerawo batya kati bageya kati neewuunyiza nnyo gwe atali mukazi okumanya nti abakazi bayimirirawo okugeya nganda business akati Korea ezo ensi eziri mu Far East kyeziva zikulaakulana tesiba na budde bwakudda mu luloddo buli saa babeera busy tebafuna budde buddamu ebyo naye kimanyi nti wano mu Uganda nojjawo okugeya abantu bafa kubanga mukwagala nnyo kubanga no mu Uganda wosanga omuntu nga kyagala osookerako kwe kusooka okugenda ewa neighbors okagenda nze nina ne bemmanyi nga bali mu kikoosi bwe bati nga bwe tuliwa muliko n'abalala nga bataano naye tebasobola omu kuvaawo nti kangende alowooza nti bw'anaavaawo nga bamugenda nga boogenda ali kitandika bwe kiti mubeerawo bataano owookutaano n'avaawo ne mumutandikako emabega emugazi ye ng'entobo y'essiniya sajja yakula amagulu gy'obeera ayimirizza mikono bodda n'ova omulala n'ayimuka era naye ne bamugeya ono gaayi naye bw'atambula ayuuguma nga balugwali nnyo omutuba balugwali nnyo omutuba ayuuguma tepoza agenda bwali kati wabaawo ayagala okugenda n'agamba mbadde nsaba nga sinnava wano buli omu asooka akwate tugende buli omu akwate gy'alaga naye ate era buli bw'alaba nga waliwo abagenda nga bali babiri n'agamba mwe mwawukane temujja kugenda nga mutugeya abakazi b'essaawa bane bageya bannaye tebalina gwe batageya olaba ageya ne kasitoma nti bannaye bukyangansi bano n'omukazi alina omutwe kugezezaako kugezako nekuganye muguganyi abakazi olaba nabo bennyini beegeya
Mana itondaba wano nti. Nze nabeera bwenti, ndi bwenti naye n'atandika okweyogera kati kyekizibu ekiri mu bantu. Naye. Kale kojja owaye. Week eno gwabadde trendinga ku TikTok. Gwabadde trendinga. Nze badde sibigenderera. Ng'oli ku makono omukutte bwoti ne bagamba yoyo kojja kagatto waffe. Ne ngamba muwage. Kojja ajja kufuna yana amutusobolera. Anti nze siri mu lutalo. Ebintu bino mpozi olwaleero lwenjagala ntangaaze ensi nti bwe mbaako kye njogera. Mba sikyogera kulumya gundi, mba sikyogera kuvvoola gundi, kutyoboola oba okukkakkanya omuntu yenna. Kye mba njogera mba njogera ebyo bye nalabako, bye ndabyeko ne bye nkyalaba. Sisobola kwogera ku kye saalaba. Era bw'ombuuza bye saalaba, ekyo nkugamba nti ekyo sikimanyi. N'olwekyo bwe mutantwala bigwo bw'oyongeramu ebyo byo mu bye nayogedde. N'otandika okusalaasala n'osala bukiripu n'okola ki oba obikoze ku lulwo sinze mba nabikoze. Tabagwe. Kojja katono nnyo. Kati nga tuzze ku kifaananyi ekigazi. Amawulire gano omulimu gwaffe yes tujja ne tusaaga mutukubamu olwayi ne tu-entertaininga abantu. Naye information is also very important. Because omuntu atulaba alina okubaako kyaganywa naye kiba kimu oba bibiri. Nze mu show yo gye nalabye abalala be kibasanyusa kiyinza oba kibasanyusa olw'ensonga zaabwe. Tisaimu wali baatula wano n'akwata omuyimbi n'ambaako byamubuuza abawagizi bwe bataagala byamubuuzizza baba banoonya ali basasulira Saimu oyo. Naye nze problem gye nalabye it is information gap wakati waffe Basaimu ababuuza nammwe betukola ki betubuuza. Olowooza ani ow'okunenya for lack of information eriba media personalities kubanga zo bye nalabye nga kyakubuuza kituufu naye lwakuba talina information ekibaakinga nga yonna gy'omututta omukubirayo nga ndowooza nti singa yagenze n'akola background check n'ajja nga buli kimu akirina lwali mudaaziza nodda eno nga naye adda eno tugenda okumalirizanga ensi erabanga ye agezaako okuswaza obuswaza. In fact eyo nagezo kizuula nga eyo programu eriwo kwagala kuswaza gwe baba bakyazizza oba kumukkakkanya. Ate ekirala Saimu bw'obanga okola ekintu kyonna okikolanga nga ggwe. Kyekiri kye nakugamba nti nze bye nkola sirina gwe nsaba. Okolanga ggwe. Ne nkikola kasita omu ku baana bange akkiriza nti kikole. Nga nkikola ne kigaana oba ne nkimaliriza. Kati omuntu bw'okola programu ng'oyagala ogikola ng'omuntu omulala gw'owalabako yali agikola. Ng'ogamba kankikole nga gundi bwe yakikolanga. Tojja kuba na information kubanga okoppa bukoppi. Kyova olaba nti abantu batono nnyo abanyumya nga byennyumya. Bwe banyumya baagala kulimba ne balimba bino ne balimba kubanga ebintu balina we babijja. Asoma bisome. Naye nze yabirabako mba nnyumya ebyo bye nalabako kweyabayi nti njogerera ddala ekyo ekyaliwo. Ekitaaliwo mba sisobola kyogerako. Kati okukola programu nga olinga okolanga gundi ebeekulemi era ojja kukola ensobi nnyingi kituuka ekiseera nga tolina information ku muntu oba ku kintu. Kati bw'ogamba nti waliwo ababbi ababadde mu kifo bwekiti ne bwekiti fe abakolako ku mawulire amatonotono kyetukola nti wali nti wabaddewo ababbi ku ssaawa bweziti ne bweziti nti obijjawa n'opuleyinga ka kiripu. Oba n'ogamba ne gundi yabaddewo. Ne gundi yabaddewo. Nze kyensonga lwaki bwe mba nnina kye nnyinnyonnyola nkugamba nti ebiseera ebyo oyinza okubuuza gundi kuba naye yaliwo. So ne sikujuliza nti waliwo ekitabo kye bagamba gundi. You don't just allege. Nze here said sijikolerako. Waliwo abalala balina kye bannyonnyolako n'agamba waliwo firimu gye baazannya ate oba omugambye nti baazannya firimu kati naye ogyesigamako. Njagala olwaleero abakola programu zezo njagala okimanye nti bw'obanga onigamba omuntu oli katumwa oyogera ku mikolo. Akatumwa kaakuyingira. Anti ekyansesa mukyanzaalibwa nawulira kipya nali omanyi sikiwulira. Tokolangako buno. Nze sibi ate kati ffe emirembe gyaffe byaliwo. Ng'okugenda ku mikolo nga muyinza okwetinkuula mutyo. Era neewuunya nnyo omuntu atalina magezi okwenkana oyo okulowooza nti ate at my age nti
nga ffe bwe twabadde okugenda kwanjula ku mikolo konna ng'ebyo tebibeerako abantu baba bawombeefu mubeera decent kati ate olwaleero n'ojja nga ogamba nti ondabidde emyaka 5 ng'ate byoyogerako ogamba nti nabikola ndi muto kuba emyaka emabega myaka 5 mbeera nenkana bwe nti kitegeeza nti tolina info kati n'ensaasira nnyo yamuwa omulimu abulina manya nti omuntu gwe bawa omulimu akola interview kati eyo gye yakola ng'abuuza atyo naawe n'omugamba nti oli muyitirivu n'omuwa obuzibu bwaffe ba producer ne producer naye namwewuunya okusigala ng'akyandeseeko nga muwa nakyo andike katonda ako okimanyi manye bantu bagenda okulaba share week eno olowooza tebaafunyeemu gw'oyinza okulowooza ndi baafunyeemu naye ng'ate kikuteeka waggwa abadde akola ekyo gwe baasensebudde credibility yaggwa abuuza olowooza nti nze nakugamba nti kati olulala mukole pano ng'eriko abantu abategeerekeka era naawe ntera okugamba nti nze bw'oba onanteeka ku pano yonna mulina kye mugenda okubuuza ofuba okulaba nti obuuza bintu bya kitegeevu so si bya kiyaaye oli natuuka okuŋŋamba nti kikyofunye mu kuzannya n'omubuulira by'ofunye ate n'agamba nti ate weesoma nti olina kino n'olaba emmangala olwo mba neesomye bwesomi bw'ombuuza ekintu ne nkikuddamu kati obwo bwe butamanya mulimu gwe wayingiramu singa ogamba omuntu nti buli omu aggyeyo kaadi ye n'agijjayo ondaga ebifaananyi byebyo ebiri mu kaadi nkole ki tolaba nti oba totegeera ate nga gwagisabye kati egayi kye yaliko bambi n'ataaka n'akwa insulting personality bulaba bw'ofaanana teweekolerera oli kireereese I wondered basooka kunnyonnyola ate balina bakola prep baba ne script otula butuzi ku set nze natuuka ndi bangamba nti tugenda sawezi tugenda kuba nti konse nti kuba nze mmanyi nti ekyo nali nkimanyi nkiringa kati bwe tujja wano naawe mba manyi nti byensuubira okubuuza mbimanyi oba olina by'osuubira era bwe nsuubira neetegeka nti bwasinga mbuuza ntwala obudde bwange bwenkana ky'okulowooza naye ndabirawo nga buli kyombuuza seetaaga kumala kulowooza okikola ki nga byangu nnyo era namugamba nti naye wandifunye pano etegeerekeka esobola okumbuuza kuba gwe amagezi go nga kubyamu emirundi 12 kyova olaba nti yatuuka ekiseera nantunuulira ati alaba oba alina kyanambuuza nekikola ki oli katumwa nemugamba nti nze ndi kireereese nemugamba wakubye essimu emirundi 5 ng'onjagala kireereese gwe oba okyakubira nemukubuuza nakugambye envanga watunula bubi nemubuuza nti wansanze embwa nali wange kitegeeza nali nze ebyokuzunga bino byebazunga bo ne bakeera ne balinda balabe gwe banaajerega si byembeeramu nalika ne bankubira nti nzijje ku show zaabwe nembagamba nti nze sikola kino nakino nembagamba nti tujja kukola kino nakino nakino era tujja kunona nokukuzaayo tukole ki tukuzzeeyo nembagamba nti all right nga balowooza nti bafunye gwe bagenda okukola ki abo bomba weebyabwe kale naye omanyi nze kojjagana amawulire ogalaba okwawokanako n'abantu abamu bwe twayingiranga nga baga amawulire tegafuna fe abamu tufuniddemu obulamu era nze ndowooza nti n'omuntu mulala asobola ofuniramu obulamu naye nze ndowooza bakama baffe nga bwe tuteekateeka kuba nange ate am a certain producer somewhere twongere okuteekateeka abaana bano kuba ye ng'omuntu it is a concept gy'atuulamu naye buli bw'omuleeta ng'alina information gap otandika omulabisanga atalina kyamanyi naye ng'ate akola ki amanyi era kiva nti bw'omuteeka mu interview eza waki wadduka ew'omusajja waki wakola ki azikola buki naye bino ebirimu tosobola kuleeta mwana wa myaka 25 nga bw'agamba abuuze omwami omuntu ali above 60 kitegeeza alina emyaka nga 35 gy'atamanyi mu bulamu bw'omuntu kakati ejo ogenda muyamba atya okusinkinga ate n'abeera nga oŋŋamba mbu omanyi emyaka 5 ng'ate n'emyaka 5 bwe nkubuuza nali mbadde ki mu myaka 5 nga nakyo takimanyi so okitegeera bw'oba onaagira ono sooka okubire ku Shamimu mubuuze mwami Sematimba yakolera bwa nti yazannyirako ne wano vaawo genda mwetooloole nze nina omukyala akola omuntu w'abantu ku Bukedde okwo ku muntu w'abantu gwe yakola owa MC Mariachi kino kankyogerere wano simanyi ne twalingawo complaint ku theatre fe abazanyira ku theatre mbu Mariachi yajjanga mu VIP
ne recorder ng'alikodinga content mbonagera n'amuwuliriza era wamala okukola ku Labonita n'osanga content wo ku Autospa ng'ate yamutereezezza ekyo baali bakyogera ku theatre mu kitundu ze kyalinga kyakubiri omukazi Kasaya yamala obuuza ekibuuzo ekyo Maria kinakiddamu nga bwe yakiddamu n'enzijjako TV kuba yali amaze okubuuza ekibuuzo kyange oba kitegeeza nti omukazi alina okuba nga yagenda mu bakomedi n'ababuuza kiki kye mwemulugunya ku Maria ki najja n'abuuza ekibuuzo ekituukira ddala naye kati obuzibu bwaffe nti bwe nkubira nti kojja ntukoleyo akantu tuyiyiza era kamera batenagenda tukole ku kikojja awe wali problem okka ate nga kizibu kyaffe ffenna bayirawe nga nange neetaddeko obutapurepinga obutakola research ku muntu ogenda kukolako kitumaliriza nga tetulina bye tubuuza abantu nga tulina kugenda mu lwali kati singa ogenda mu lwali n'osanga nga ate kojja akusinga olwali oba ogenda fiira mu firimu yo ebyo nno tugenda kubireka wiiki ewedde tulina kitugenda okuleeta bakiyita Kagato series mu Kagato series kojja ajja kujjanga wano agenda kujjanga wano okunyumya emboozi okuva Uganda eri gye yatandikira paka wano wetukola ki wetuli era we are hoping when you appreciate ekintu kino twagala tukiteeke ate ku channel ya kojja mu bujjuvu bwakyo n'ebifaanaganako bwe bityo so tuli wano for trial ya mwezi gumu ekitegeeza bw'oba olaba labisa kajanja otukakase nti twagala okukola kisobola okukola kijja kubanyumira oba tekibanyumira era we kinaaba kitukoledde bulungi tubasabe mu bwetoowaze nti mu subscribe ayi kino kyandugenda giteekawo kitugenda giteekawo kojja kati nga tukola share no tusalayo kaklipu ne tugiteeka wali ne tubagamba mugende mu subscribing so that we tubagamba nti muve wano mugende wali muba musobola okugendayo ng'abantu redde n'eri bakola ki gye bali era bamanyi ekiriyo so tugenda gikola channel tujja kugiba buli omulundi oguddako erinnya lyayo ne clip nga gyeziri ennyimpi so that bwe tulabanga namba zammwe zikuze bulungi kitegeeza mu appreciating ekintu kojja kyakoze tukwate namba zammwe nga munamuzize tuzitwale wali kojja asobola okubanyumiza ebintu bye mutaalabako bino byaffe okola bwoti buli omu asobola obbikola nga kojja bweyogedde ku oli omwana bwe nsobola leeta omulala n'apaaka endowooza ye kitegeeza nti tulina kyanjawulo kyonkoze yes naye ate waliwo bye tulowooza nti kojja asobola okujja wano n'atugamba Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Almutawa Enterprises Limited beerufu Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality oyinza obbafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623885 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. owaye mbadde wano twakola amini last week baba watubuulira amini kojja simanyi naye nga ye amini wamutubuulira nababuulirako ko kati na clip wano gye mbadde ndaba njagala okwebaza omukulu n'ow'emboozi tebankadde kubanze saaliwo so kinyambako ku generatinga ideas waliwo clip wano gye mbadde ndaba amini waali oba 19 nga yakawamba ennaku 19 yali 19 mugumu ng'ennaku z'omwezi 2 zaalimu 8 28 Idi Amini nga yakamala okuwamba nga 28 waayitawo ennaku 3 n'ata abasibe b'ebyobufuzi kati nze nno bwe nakirabye nekindeeta nti kitegeeza nti bino ebintu by'abasibe b'ebyobufuzi tebyakatandika waaliwo nti era abakulembeze kasita omukulembeze abeera nga si w'amagye ebyo byakola asiba abantu n'abateekayo nga temubamanyi ateekawo kye bayita detention order kati katono nnyo gundi bwajja Amini nga ajja ku mulembe gw'Obote baasiba nnyo abantu era amakomera agasinga obungi kwe gakolerwa kwe gazimbirwa
biki byasinga okusibya abantu kasita obeera nga toli wagundiye wa pateye kuba pate yali efuga yali eyitibwa Uganda People's Congress UPC kati abaali batavuumu nga oganya bakuyita kukola ki okusala noveeno okudda enewuwe nga bw'onaabaako byoyogera era omanye ekinaddirira nga bw'omanyi nti nkola y'abakulembeze abasinga obungi nti emirundi egisinga obungi abandi ku ludda oluba lumuvuganya ate bw'okola ensobi yonna omanya kyeweereetedde so bw'obeera ku ludda bw'oba toli mu kibiina kyoyo mu mukulembeze ali mu buyinza olina okwegendereza ennyo by'okola nga tebiraga nti oseketerera gavumenti eri. Mu baateebwa mwalimuko ku b'amaanyi bali bantu ba bulijjo bokka? Ab'amaanyi baalimu bangi. Mwalimu Beni Kiwanuka, mwalimu Badiru Kakungulu taata w'ono ow'embuga ow'ekibuli na bannaalinnya abamu baali basibe n'abantu abalala bangi. Baraki Kirya naye yali musibe bangi ate nga Baraki Kirya yatwala obote e Buganda okumwanjulayo abantu bamwagale n'okugenda okutuuka okuwasa mukyala we naye abo bonna yabasiba nga yabasiba abantu. Ate njagala okimanye olwaleero nga mu gavumenti abantu beyinza okukwata nti bakoze bati teva bweru nekwata bukwasa etyo wateeka okubaawo ensonga lwaki ekola ki ekwata. Kati noeyo waliwo abantu nga balabika baali baseketerera gavumenti ye era teriyo gavumenti esobola kwagala muntu agiseketerera akola bintu biyinza nti nno n'atuseketera ayagala kutusuuza ayagala akola ebintu ebicontradictinga ne policies za gavumenti eyo. Kyoba osuubira ki? Ne gavumenti beina kwerwanako. Erina okwerwanako. Kati bwe bukya ku makyanga teri kakati tuli wano kaliwo gavumenti eyinza okwagala obuyeekera mu nsi yaayo. Teriyo. Kati bw'obuyingiramu kyoba oyingidde oba okimanyi. Kati bwe bati baabata ye yabata yalaba nti abaasibwa ebyobufuzi kati kyekiseera bakole ki n'abata. Yakikola mu ndabayo, yakikola mu mutima mulungi, yakikola naye kwongera kugula buganzi kubanga bali awambye bwambye okuva mu president aliko abaddeko okujja mu ye kyali kya byabufuzi yakikola just kwagala kutabana. Anti teriyo muntu ng'awambye gavumenti ayinza kubanga akikoze kwekyayisa aba akikola kumwagala. Ate era naawe oyinza okulaba ebintu bingi nnyo ebibeerawo nga gavumenti yonna ebadde yakajja mu buyinza ekola ebintu bingi nnyo ebyongera okukakasa abantu nti onazze ajja bakolera birungi. For instance, nze nalaba gavumenti nga etuuse mu buyinza eyo nga abasirikale baayo babanga nga tosobola kukola nsobi ne batakubakwata. Mu musirikale ng'era babeera labeled oba balina ng'obaawula mangu ebiseera ebyo bwe yawamba gavumenti oyo. Ng'olaba omusirikale ow'embuya nti ayambadde omusipi guliko red ne green. Nti ow'ebugoloobi guliko white ne blue. Nti omusirikale w'emakindye ng'olabirawo nti aliko red ne white. Ng'olabirako nti ono aliko black ne blue nti weegindi. Ng'omanya bumanya nga bakubuuza nti yabadde ayambadde musipi ki. Ng'emisipi gye gyawula gundi buli muntu ne lanyati. Waliwo kye bayita lanyati. Lanyati ke kaliwo ate. Olwo lulimi lwaffe. Luba Luswayiri. Lwa kisirikale. Omuyondo. Naye katono nnyo. Nga mpulira weetaddemu. Tebagiyita amagye kati ng'ag'eggwanga People's Defence Forces, magye g'abantu gaba gaffe. Tegaba gaffe. So gabagamwe ngakkiriza. So yaleeta enjawulo okumanya nti ono musirikale waawo nga misipi buli bawanga barracks bawanga bikanga batulina SFC. Battalion. So si barracks, battalion. Nga bagamba nti eno malire battalion ye yalinga mu lubiri ng'omanya nti oyo bye bino. Malire mwe mwalinga mwe baali batendekera abapala abaparachuti ng'omanya nti oyo baali bavuga ennyonyi. Abo be babuka bola baba pala netandikirawo. Waliwo Eagles yalinga Eagles yali mbalala. Engekola ki Eagles? Nga nayo ya Nankani. Ya mbajasi ba Uganda. Ne abo bona buli battalion nge bane misipi ko balabira. Ko olabira nti ono weegindi, ono weegindi nga obamanyirawo.
nakakati era waliwo obubonero kati bwe tutamanyi kuba kati amagye mwe tuli kusobola okumanya nti ono wa kibinja kino insider yasobola okumanya nti oyo wawano kati gwe kyogamba tomanyi magye gakuuma president bwe gambala SF singimanyi tomanyi magye ganagawerekera abantu byegambala wagambala ebiddugavu waliwo baita CIT nze sibitegeera nti kati sibimanyi crime intelligence baba otunula ku uniform nga watidde dda wenna ye kakati mulimu amagye agambala ebibomole kati waliwo ate agambala genda bagata ekiyambalo nga kiringa eky'Amerika kino kirimu brown ne dark green naki ekyo nakyo gye kiri kati babanga buli omu alina enkola gye bakolamu be babitegeera kakati kimalira okubuuza Amini mu kujja kwe kati wano tutandikidde okutaba abasibe b'ebyobufuzi ate era batugamba nti kiseera kikamu kaddiza enjole bitu yakola awo mu kujja kwe tuyinza okugambira nti ensi yagambira nti oba Amini tunaaberako yaddeko bwe yajjaawo yagala okuzza enjole ya Sir Edward Muteesa n'akisalawo kidde mu 1972 era that is around the same time nga yakawamba bwayiseewo omwaka gumu nazza enjole n'akola kirala n'addamu n'akola ekirala n'agamba nti awulira mu mutima ekintu ekimubanja okulaba nga bannayuganda sibe bali mu byenfuna bya Uganda n'agoba abayindi era bagoba yakajja yabagoba yali September wa 1972 n'abawe ennaku 9 nga tabawoonize tababuulidde kyakutereeza kyali mu August yabawe ennaku 9 ku nsonga y'abayindi ekituufu nti wamma abayindi abamu beekubako kiwi eddagala lya black lyaliwo biseera basobola okufuuka abaddugavu problemu eri mu bantu nze omanyi sikkiririza nnyo mu bintu kubaka ekyo bayinza okuba nga bakunyumiza kinyumizi naye oyo eyakunyumiza alinayo gwe yakuba ekifaananyi nga yeekubye kiwi kakati basobola okusiiga langi nga bagoba abaddugavu osobola okwesiiga langi enjeru obeere ng'abazungu anti kati applicability y'okufuuka omweru nzibu naye ate okufuuka nze ndaba abakazi abaddugavu ku mikolo nga baleese aba make-up ne bamukolako n'abeera omweru mugenda omujja mu kisenge ng'obuuza nti mukyala wange alazeewa ng'ate ono aliyo muddugavu naye ekyo kyangu naye ekyomweru omuddugavu okufuuka omweru kitwala ebbanga naye ekyomweru weyeekuba kiwi asobola obbulira mu baddugavu tekisoboka so tekyali kuba n'omuyindi tekyaliyo ebintu byakugeresa bano abaagala abalina kye baagala waliwo abanafuya be basinga okukola ekyo kuba abayindi abaagobwa ebiseera ebyo ndowooza balinga waliwo abantu emitwalo nga 8 baali bava mu buyindi era nga abamu kuba emitwalo 23,000 baasaba bafuuke bannayuganda era ne bakkirizibwa abo tebafulumya abo bakugamba nga ndi bw'oba owulira nti toyagala kuddayo weewandiise nga munnayuganda kati awe wali awo kalinzo awo tutategera ffe baatugamba yakeera ku makya n'agamba abayindi muve mu ggwanga lyange kati ate kali ka provision ka yabawa anti kye nakugamba ekyo nti abantu abasinga obungi kati bammwe musoma bye baawandiika bye baba boogera kwoli kati like nga ggwe singa bakubuuza ebinkwatako ojja kwogerako byona byebasanga bampandiiseeko so si bulamu bwange oba profile yange naye ng'ekituufu kyekyo kakati ayagala kale okuwakanya ajja akiwakanya ekyo yateekawo omukisa nti bw'oba toyagala kati oba olowooza ndi bonna baakera ku makya ne babagoba bamukwano bakaliimu bani baasigala batya waliwo abaafuna omukisa okusigala abaasalawo nga bo bakiraba kiri waffe kyekyali kimuluma ebyenfuna by'eggwanga okuba nga byali ababirimu nga bagwira beebo nga bafuna ssente zaffe wano bazikwata zonna butereevu kakati gwolowooza singa omuntu oyo abeera wano ng'asuubula n'afuna ssente bw'azifuna azitwala wa yabe tugamba nti omuddugavu muzungu wafuna ssente azitwala waka we gye baziriira kati kyegaza kkojja kye njagala okutegeera nti
ye ekyali ekirubirirwa kye we muba mukakasa nti nno mwagala kukolera Uganda nga ne Uganda mujagala mwegaane ewammwe mufuuke bannayuganda so that mukulaakulanya wano we mukulaakulanye era abaali bagenda bonna yabagamba nti kaakati tetujja kgenda wala nnyo bw'owulira nti oyagala okgenda kwata sente zonna z'olina wano ng'amala zibala bamala zibala nga tonnalinnya nnyonyi olina kgenda ne $120 endala ozireka wano mu Kampala sajjanga yali mukambwe oyo bannaye ng'era olina kgenda ne kilo 220 ez'ebintu ze paundi nga 485 sajjanga yali mukambwe kakati waliwo amakampuni n'amalundiro galinga 15,655 agalimu abayindi kakati mwali zifaamu mwali ebintu ebimbwamu nakyo twalina amakampuni kyawo goyinza olabako galimu mangi gwalowooza eyo Kakira Sugar Works yali olowooza nti baleese endese bazze bagyetise ku mutwe teyaliiwo gundi Lugazi Sugar Factory teyaliiwo waliwo zi Ata waliwo Tip Top wano Uganda yali by then yekola n'emipiira gy'emmotoka Dunlop twalina amakampuni nga mwalimu nino East African Oil Industry nga mwegali amakampuni agakali gakola sabuni mwalimu na Kasero Soap mwalimu amakampuni nga Uganda Blankets Uganda yali ekola blankets simanyi oba ekyakola gali mangi lwakuba nti abantu omuntu bw'abanga ayagadde kugamba nti ekintu gundi kibi akibizza kati jjo nabadde nsomasomako wali wakulira wasomerawa kulidde nnyo Namasuba waliwo essomero bayitanga Namasagali wali wulirako Namasagali naye mu mwaka oguwedde olina student n'omu gw'omanyi nga asoma Namasagali gwe wasangako saaki wabudde saayagadde kukuba bifaananyi bantu bandirowoozezza nti nningiriza nnyo Namasagali kyekifo ekifaanananga kati olwaleero bw'onaayingira olaba ekifo ekiri abandoned kyasuulwa for years kubanga ezaaliho olwo ebyali ebibiina byonna lyalekebwabwawo lyafa lyaggwawo kati omuntu waba awandiika ekintu ng'ekyo ajja kuwandiika lirabika bubi lyafa lyaggwawo naye n'atayogera we yali abeerera eddungi biki bye lyakola ki kati n'abantu abasinga bwe batera okukola ku bintu babanga bakola ki esebo kakati ku ekyo ekyabayindi ekirala kyenjagala omumanya nabyo nze byenkubuuza mpulira biwulire kubanga ate byempulidde jasanga ne generation yange byebadde ekola ki ewulira nti abayindi abamu beekyawa ne bafuna famire zaabwe ne baziggalira motoka ne basuula emmotoka mu kiyira ng'oyitawo okugiyingiza mu kiyira kati tugende nga tuvuga naawe emmotoka tutuuke ku kiyira ondage omuntu wayinza okuyingiriza emmotoka n'agisuulayo omanye ebintu ebimu byetagamu logic amagezi n'otukozesa amagezi g'amazaale simanyi nze njogera ku bali abawandiika ekyo ababikunyumiza gwe bw'otuba tutambudde naawe ne tutuuka ku kiyira olina woolaba nti wano nsobola okuyisawo emmotoka n'engisuula eri wansi wano ku lutindo osobola kuba n'emmotoka ezimu ziguddeyo olwo olutindo olukadde olwo olwawa kakati omanye ebintu ebimu bwe tubanga tubyogera tukozesanga kye bayita common sense which is not common to everyone kati mu byonna ku bridge baba bakuumawo gw'otandika otya okuvuga emmotoka ogitwala eri one ne speed gye baali bakkiriza ku lutindo olwo yali limited kati nga tolina bw'oyinza kugamba nti kanvuge otaddemu abantu nti bakugambye nti abayindi mudda Ntebe kulinnya nnyonyi ng'ate abalaba ovuga mmotoka ogiralambaza ogitwala ku kiyira kwegamba ebyo bimulimu ebyetaaga okulowooza nga bayinza okukkiriza kakati nze njagala bagambe nti kati nga olwaleero bagenda ne bagamba nti tewajja kukkirizibwa lukuŋŋaana lugenda kukolebwa wano wali olabye emmotoka gye bakkiriza ng'epakidde abantu ng'ekutte ekkubo eryo lye baaganyemu olukiiko njukira mwami Kyagulanyi we yali ava ebweru gye bategesi kye baali bagiyita 1,000 march 1 million march nga buli mmotoka olaba n'ez'abasaabaze bazaazanga kakati gwe oŋŋamba otya nga gavumenti nga bwe yali eragidde nti abayindi bonna ekkubo lye beetaaga okubatunuulira okubalabako ligenda Ntebe kulinnya nnyonyi gwe n'ovuga ng'oyolekera Mabira onooyita Mabira wuuyo oyise egindi oyise Mbizinnya oyisebwa oyise Kitigoma
oyingidde Namwezi bakutunulidde bo batunula butunuzi ogenda opakiddemu abantu bajjudde famire yo amini munnamagye ge twogerako nti oyo omusajja ali mukambwe n'ogenda nti njiyingiza n'oyita ku bridge buli gavumenti yonna ebeerawo amagye agakuuma olutindo galina bye gatakkiriza olaba okkuba ekifaananyi kye gatakkiriza naye ne gakkiriza omuntu avuga emmotoka nga agisindikayo tekisoboka ebyo ebintu ebimu abantu boogera oba kulaga bukyayi bantu okubongera obutikka ku muntu I don't know naye bino bye tuba twogera tuba twalaba birabe ate ebimu tubikozese magezi ate bwe tuba tubyogedde abantu baleme kulowooza nti oyo ndowooza lwakuba tawagira gavumenti tawagira ki gwe toyinza gamba nti nze siwagira gavumenti anyumye ebyo ng'ate nze naliwo nina ne kyena contributinga mu gavumenti eno gy'olowooza nti sigiwagira okujja kakati omanyiza kakati nze abandaba omweka kati obuzibu kati waliwo omuntu amanyi nakubuuza kibuuzo ki kakati mwami mukulu because owulira eddoboozi mukulu naye Saimo lwaki mukola bwe muti kati gwe n'obuuza ekintu ekyo kati naye nga nze mbuuliza from my side of the story because kyekola kikyempulira so kati nze I represent this generation the Gen Z neri gundi yaffe kati nze mwengo bagita batya the millennials representing bye bawulira then nendeete wakojja kagatto n'akoona mu stamp oba n'agaana kakati mu lubiri awo erekomera empuku lyani ani yalizimba lyazimbibwa Waamini kati ate amala okuba ate naye n'akola eririye bangamba ekitaakolebwa eyo mbu wabona kikakaza mbu ne mumpuko omulimu emizimu nti abantu abaafiira omwo anti ebyo bye nabagambye nti nze nina okukkiriza nti buli gavumenti eba ne poliisi zaayo buli gavumenti ate mulina okumanya nti kati owulira ebyo babinenyeza Amini naye kati singa olunaku lwaleero bakuba omuntu akatayimba okanenyezaani era sekiyita embi ya gavumenti oyinza okugamba nti omukulembeze w'eggwanga gw'onenya kuba baakubye omuntu akatayimbwa okisukka era tuddeyo eri gavumenti kuba yerina otutukuuma n'ebyaffe Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shiba Karungi, Twin Kama. Agenze Rugogo Cricket Oval. Muneyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira VIP emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita Mama Tusuubira. Ono ye Mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mu konko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Colin Hotel Mukono. Omutwalo 10 VIP emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frey Masaka. Shillings emitwalo 2. VIP emitwalo 5. Zino ze ndaga za Shiba ezikomekereza omwaka guno erajja kulwawo okudda ku stage Bashibaholics muliwa ebisajja ebiwoza Shiba obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza namala kukwatako kwe para bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Mane. Kati kyenjagala mumanyi abantu bakola ebintu bingi nnyo kati gweko ewuwo oli wano waliwo ebintu bye bakola nga tomanyi ndi wano njasama kati gwe watutta omutawaana okubuuzaako ku beewuwo nti naye Sematimba yakagira mwamuwadde ekkaki naye nga tokimanyi nti si tolina ke walabye nga bampa kubanga zya nekyokuwa tewali bambi kakati n'oli ayinza okuba nga talina kyakkola ng'oli abali mu security bakugambye nti bano betutunyiza muno babadde bakoze kino na kino na kino nga bategeka kino omukulembeze ayinza okugamba nti abo abadde bategeka kunzita temubatta mubaleke bagende alwa bandooza waliwo standard y'amakomera emanyiddwa standard ani mbuulirayo gyeomanyi mu nsi mwomanyi nga bagamba nti gano amakomera gamanyiddwa papa n'Amerika naye nayo gwatana mu bene kakati obukibanga n'amawanga agaakulaakulana tegabirina ebyo ebintu gwe kyokola weewala kuba nti oyingira mu bintu ebinaakutwala mu bifo lwaki toyagala abiteekewo ebyo kyekyenjagala kyokka bw'ogamba nti gavumenti ziteekawo amakomera ag'ekimpukumpuku ze bakweka abantu ne babakola ki gwe lwaki toyagala bagateekewo
ng'ate toli omu kwabo banaatwalayo kuba omanyi nti tokola bintu bisobola kutwazaayo. Kojja ki ky'omanyi ku kkomera ekyo? Sirina kye mmanyi kuba saatuukayo okwo. Bye waliwulirako? Naliwulira babadde balaga n'ebifaananyi nti naye nze omanyi nina ebintu bye ssaagala kukola ki kulimbirako. Ekyo sirina kye nkimanyiiko. Ekikkomera tolina ky'okimanyiiko. Naye oli bw'aba mbuuza nti lwaki baateeka amakomera ago nga bwe baakola amalala. Kakati wonna agamba nti waliwo amakomera agamanyiddwa. Gwe tonnawulirako bantu bafiira mu makomera ago agamanyiddwa. Nga go temukyogerako nti baafiirayo. Era what do you expect? Gwolooza bagamba nti mu kkomera bakutwalayo bakutwale obeere bakuwe akaseera akalungi. Babysitting. Bakutwala mu kkomera kuwa akaseera kalungi. Ekikutwaza mu kkomera kubeera kukola ki? Kola busibe. Kati obusibe buyinza okukulemerera. Nga bw'olaba omuntu bw'agenda okunoonya ssente n'azifuna oba n'atazifuna. Oyinza okukola obusibe n'obumalako oba n'otabumalaako. Kale tukyalina Kkojja Kagatto, tukyagenda mu maaso nga tutuna mu bintu ebyenjawulo. Amini ono ali interesting nti paka nakati waliwo amawanga g'ogendamu ne bakubuuza nti nno n'ogamba omuntu nti nva Uganda n'agamba nti ewa Amini. Ki ekyasinga okufuula Amini ow'amaanyi ku international scene? Ekyo kigenda kututwala ku saga ey'olunaku Amini lwe yawamba ennyonyi ya Israel. Lwe yahabalinga abaawamba ennyonyi ya Israel. Ki ekyasinga okufuula Amini ow'amaanyi ku international scene? Yatandika okukola ebintu ebimulaga nti tayagala bantu bajoogereza bannayuganda. Nga tosobola kubeera mu China n'ova eri n'okuba munnayuganda luyi. Nga kati bwe nkiraba. Mu China bakuba abannayuganda wano. Nitosobola nga oli tosobola kikola. Enkya oli nyeetokota. Gwe gende Sweden oba Denmark okube munnansi oluyi oba babasange nga muwanyisiganya amaloboozi nga galabika nga abayomba. Olaba oba etokota si gy'olinnye. Kati kyamufa abantu abo bonna amawanga g'ebweru agamumanyi gaamumanya lwakuba nti ye yali no sense. Bw'okola ekitako kyawulaba nti kivoola munnayuganda. Buza Amini yayamba ggwanga ki? Yayamba Bungereza? Yali ayagala kuyamba Bungereza kuba balina bukina ayagala obbawo emmere. Ebintu ebimu anti byabeeranga bwe bityo ng'abyogera oluusi mockingly. Neka video nakalabako kaako nga bagamba oba muli bubi njagala bbaako. Naye ng'eye emmere era yali asobola kuba emmere yalimu mu Uganda nga mweri. Ekyamanyiira Abazungu. Si kubamanyiira, yali abalaga nti nayo we are not bad off. Abamanyiira. We are not bad off. So tugende ku olunaku bayekera bali ba Palestine bali baki abaawamba ennyonyi ya Israel. Abo bali ba Palestine. So ennyonyi etuuka otyo mu mawanga gonna okusalawo okujja okulandinga e Uganda. Ekyamateeka g'ebyennyonyi babimanyi nti ennyonyi bw'ebanga eri mu bbanga omugaso gwa ladders ezo bantu ku communicating naki bw'ocommunicating no bagamba nti tusaba emergency landing bakukkiriza oba bakugaana ese babakkiriza emergency landing n'okusinziira ku kibangamba nti baasaba abifo ebirala ne babagaana. Ekyo kyangu nnyo ng'era bw'onaalaba omuntu bw'asaba asayiramu mu ggwanga lyonna abantu bava wano ne badduka mu ggwanga ng'awo bwe badduka nga mu biseera ebibi ne badduka ebweru. N'agenda e Kenya ne batamuwa asayiramu, ne bagenda e Germany ne batamuwa, n'agenda e India ne batamuwa, n'afuna asayiramu e Bungereza oba mu Amerika. Ye Amini n'aguma n'agamba bajje. Abandi wano tetwaguma, tetulina aba Eritrea, tetulina aba Ethiopia, tetulina aba Sudaani. Kati naffe bakitwale nti tuli babi nnyo ababudamya aba Sudaani oba ababudamya aba Ethiopia. Waliwo eggwanga amawanga agatuliraanye abatali wano nga kyo tetukiyombera. Bangamba Omuyisirayiri awo yasooka gwe yalagira amaanyi mu ddakiika budakiika yali amaze okununula ennyonyi ye. Ate sikyali ddakiika budakiika kwolwo kubanga yalwawo ennyonyi tolooza bwe baagireeta ku makya nti akawungezi ne bajja. It took some time. Baamalawo ebbanga eriwera baamalawo ennaku eziwera. Singa kyali kwolwo ennyonyi bandibadde yagenze kwolwo. Kati ate training gye baakola nga beetegekera ekintu ekyo baagikola batya ng'ate ekintu kyali kya lunaku lumu. Ekyo bakyetegekera.
nga kimaze okubeerawo ne bategeka ntugenze tutya okununula ennyonyi eno naki 90 minutes Entebbe raid 90 minutes kyabatwalira essaawa emu n'ekitundu so sigamba mu ddakiika emu nga basazeeko musaawa emu n'ekitundu nga basazeeko airport banunudde abantu baabwe bavudde ekyo kisoboka mu mawanga gonna kuba ne Bungereza ne Amerika yajja mu ddakiika tezaawera n'asatu ng'ekubye Sudaani ebifo byonna ebikubi ng'egenze bajja ne bakwata president wa Panama Amerika yajja kyatwala eddakiika mmeka tezaawera na 10 nga president Noriega bamututte ensi kati gundi eri wala ku gundi ku Uganda yali teyina busobozi busobola kukola ki kulemesa Israeli kutwala ennyonyi ze yajja nazo zokka nga n'endala zaali ziri Nairobi nga kati olaba nti baali baagaana eya Palestine naye ate ennyonyi za gundi zanywa amafuta e Nairobi n'emuzimu ne zisigala nga ziri Nairobi zirinze singa wabaawo resistance yonna zaali zijja buzze abaagaana okuhabalinga Palestine ate bahabalinga eza Israeli Israeli n'esinzira ewaabwe ejja erumbe Uganda era neegirumba ng'ate ba neighbors be bakikola ne baaga mwana Munnayuganda yakunkumuka abasajja nga bakuba ebyo olowooza baali bameka era nkubuulira kino olwaleero buli lwe wabawo okulwanagana kwonna anaakuwangula alina okusooka okutta abo baalwana nabo era oli bw'atakulimbanga nti nze nawangula naye satta bantu ate owangula otya nga tosse oyinza okuwangula omupiira nga toteebye eggoolo ziwera bwekiri ezo ze ggoolo z'oba oteebye bwe luba lutalo abantu abajaasi botta ze ggoolo z'oba okoze eki oba osemberera buwanguzi kizibu nnyo oli okuwangula nga yalina abajaasi abatono kyova olaba amawanga agasinga tegeetantala China kuba erina bangi nnyo China oyinza okuba ng'ogatta abasirikale ba Afirika bonna bagamba balinayo n'emyaka egyessalira nti olina okusooka n'ogenda nga osooka kusaavinga mu magye gaayo ne bakuta gwe n'obeerawo naye nga bwe bagambira nti bannaye kikoze kiti ng'ogikwata kati nga naffe wano weetuli Uganda si yaffe kati yinza okukkiriza muntu ng'azojje ogirumbagana nga wendi era bwe batuyita ngenda bugenzi inamuko oyinza okiwakanira ojja mu lutalo oyinza gaba buugi oyinza okitwala bwotya naye abamanyi abamanyi tabula nze siri w'amagye sibeerangako w'amagye wagendako mukyaka nali muyeekera naliko omuyeekera wa gavumenti ate abayeekera baaliwo nga bajjako yobote era bwe bajjako gavumenti yobote n'eyalutwa abayeekera ne babivaamu abatabyagala ne bakuwandirawa lindako nno kati olwaliro kankubulye kino teri gavumenti eyagala buyeekera kituufu ekyo kitegeeza bwe mubadde mu buyeekera nga gavumenti neewambibwa ebaddeko kitegeeza nti abaagala okuyingira amagye musigalamu ne muyingira ki abatabyagala ova mu buyeekera buvi nti mbivuddemu nze sibyagala yembeera ebeerawo era abantu bangi nnyo abaali abayeekera abataabiddamu ng'ekyamutwala kwali kuyamba ku baali balwana batuukirize ekigendererwa kyabwe okugyawo enfuga eyaliwo era bwe baamala ne babita ne batabiddamu be baffe kuba ffe twalina bye tukola kati gwe kiba kyakutwala ku kunoonya enkyukakyuka eyali eyeetaagisa ekiseera ekyo kati bwe mba sigirabawo ki ekiba kintwala mu bintu ebyo mbadde manyi nti kakati oba tokoze ng'asindika n'otabuukira yenkola yange bwe bagambye nti buli abeera mu miitingi y'embaga asaavinga ku mukolo oba agenda n'asuulira ddala gye bawasizza omukazi omanyi miitingi ffe tubadde tuzikola si bwe bakola nze ate si bwe nkola otyo amiini tukyatambula waawo ogundi Entebbe ogimbuulira kakati awo bajja ne batwala ne bapakira abasirikale baabwe abantu baabwe bonna ne babatwala naye gavumenti abajaasi ba gavumenti eyaliko ne balemesaako omukazi omu gwe bayita Dora Block
yo ye yakomawo kuba Dora block bamukuba ne bamutta Omuyisirayiri naye ne be bakuba Abayisirayiri abakubwa bonna amasasi Omuyisirayiri tawena bonna yabeetikka n'abatwala abaali mukavuyo ako abakubwa amasasi bonna yabakola ki naye kyoba otya ku Bayisirayiri bakola ebintu nga bajja wano byali kye bayita okubeera ba professional mu bintu ebyo tuleete emmotoka eno bano kirowoozese bano nti emmotoka ya gavumenti bakikola ne baleeta emmotoka ebiki byonna ng'olaba nga emmotoka zaki za gavumenti ya wano kati bali bonna ne baloba nga balowooza nti oba ba commanding officers baabwe bazze bajjira mu mmotoka ezifanagana n'eza Uganda zibenzi ng'ezaaliwo ebika ebyaliwo emmotoka nga ziriko ennamba UG nze n'obwongo bubadde bumpa nti engeri airport gyerinaanye ennyanja baafubutuka ku nnyanja bajjira mu nnyonyi ne balandinga ne basooka bafreezinga ladda yaffe nga toyinza kumanya oba ennyonyi egwa oba tegwa sajja bulina tekinologi kati wafreezinga kati ebibeerawo mu 72 naye gwe lowoozaamu yali 72 around there naye lowoozaamu nga ate Isirairi yali yakola dde ebintu ebiraga nti mbi nnyo mu tekinologi kwajuga Isirairi ne matekinikero gonna ag'obuyiiya we yakubira ebyokulwanyisa byonna ebyagundi ebyali biteekeddwa mu Cairo ebyali bigenda okulumba Middle East Isirairi nga amawanga ga Middle East gonna gaali gakoze eki gassewamu gakuba Isirairi abasajja bafreezinga ladda ne batamanya oba ng'abali mu kkondo tebasobola kumanya nti kigenda mu maaso nti oba ennyonyi eno egwa y'amagye ga Isirairi oba ki ne balandinga emmotoka ne zitandika okutambula ku kisaawe ng'abasirikale abaliko ordinary balowooza nti emmotoka zaffe sisi kwa sisi nga bwe balowooza aba emmundu neeseka naffe twagiwulira era mwagiwulira wali luddaako yali mu Kampala neeseka okuva ebitebe nejjeeka netuke Kampala gwe bagambye nti kakati singa emmundu esekera egindi Entebbe wane Kampala amaloboozi ogiyise emmundu bikaaki kakati awo oba okiviirako era bano bagenda okugamba nti basimbula amagye agava eno gagende nti Entebbe bagirumbye nga bali Tel Aviv nga batuuse dda kuba ate baali mu nnyonyi nnwanyi nina akantu ke bagamba makati minisita information yosebye yali Musoga yalinga engineer zikusooka bw'engineer zikusooka ajja nga byonna singali emaze okuggwa like 1.5 hours ku 1.5 hours tewaliwo muntu ayinza kusala kitubu olukudde eri like 2 hours ndowooza nga essaawa nga 4 oba 5 ziyiseewo abaamali babuuza minisita nti ebibadde obimanyi n'abyogera naye nti bwe yakozesanga nnyo kanabe n'ompulya biwulire bwe yamikisinganga Oluganda n'Oluki Oluzungu Oluganda n'Olusoga kaakati batukate bamubuuza amala okubula embeera nga bebadde wa minisita information bali bamubuuza nti pulezidenti agamba ki ekyo bwe yakiddamu mu Lusoga nti pulezidenti akaali kumana naye bikoze bitya mbwamini ku TV gye yali yatta zikusooka nedda abantu ebyo byonna olizo kugereesa nakugezaako wabaawo abantu omanyi eggwanga lye baagala okunafuya waliwo amawanga ge banafuya mu njogera kati eri baali bamunafuya bunafuya nga bagezaako okwogera ekigambo ekiwemula bottom line gye bagamba bagenda okulumba Entebbe ng'amini alina mukyala balimba ate kakati n'ekyo nakyo nze sirowooza nti kiba kyewuunyiza oyagala mu nkulembeze w'eggwanga ng'ali mu maka ge abeere naani era alina kuba ng'alina mukyala we kuba awaka abeera na mukyala we kati abantu abasinga ekyo tekyaliwo anti abantu tebyaliwo abantu abasinga boogera ebintu ebimu nga faani okuba nti banyumirwamu basekamu ebigambo ebyo nga bw'oli banagamba nti ono tewamubona ku mubuwala bwe biti ebigambo nga baagala kukola ki kujereegerera bujereezi naye ng'ebisinga si bwe bibeera what are some of the biggest highlights zetuleseeyo twogedde ku kisaawe twogedde ku bayindi of course mugazi naye waliwo kati awanti amayindi babagenda era yagaba amaduuka waki bagamba ku baduuka nti batuuka time wadde abaddugavu amaduuka naye nga abaddugavu ate bamanyi kuddukanya bizinensi
kati ng'omuddugavu kyakola agulawo kubanga abaddugavu baba wa maduuka nga tebamanyi gye basuubula bintu nga tebamanyi gye basuubula bintu baali bamanyiyo kati ng'omuddugavu kyakola watundayo essaati emu nga ggalawo bireme kuggwamu naye kyafune byatunda ebyo byonna abagera kati tolaba baani abakugamba batulageyo kuba olwaleero bakulaga nti kino kyaliwo mu mwaka bwe guti atulageyo edduuka limu lye baali baggaddewo ng'oli ava kutunda ssaati oba firiigi nerabagamba bizinesi tezaasigala kyekimu ekonomi ya Uganda yagwamu kati bwe yalinnyira yabeetya ikonomi erina okugwa kati ekyo kyeraga bwalwatu okitegedese ikonomi mu covid amini yamala kuggalawo ikonomi okugwa kati omanyi okakasiza nti ikonomi egwa esobola okugwa obanga abali mu business abali mu business mu biseera bya covid bonna baali tebategeera business baali tebategeera business kati business zagola kuba nti tebamanyi gye basuubula bintu wabaawo conditions ezireetera ekintu okubeerawo abantu economy teyagwa lwakubanga abantu baggalangawo amaduuka nti balina kye batunze gweoyagala kuŋŋamba nti nno amini okuvaako abantu okutuuka okuluutinga baluutinga biki oba waali nga temwali mu maduuka temwali bintu amini bwe yagenda baluutinga abantu baleme kulowooza kwogera bintu bya kisiru amini bwe yavaako nze nali ndi mu kibuga nga bamuggyako jeshi la wananchi nga liyingira Kampala abantu baluutinga ebintu mu maduuka bye baluutinga ng'obanga abantu baali mu maduuka temuli bintu baluutinga ki kakati abawandiika ebintu abamu boogera okugezaako okuvoola nga balowooza nti omanyi bw'oyogera ate ne weecontradictinga kibi amaduuka ga Uganda gaali gafumbekedde ebintu era n'amasitoowa g'ebintu mu ggwanga amasitoowa foods and beverages fresh foods byani byonna amakampuni gonna gaali galina ebintu nga mwebiri mu maduuka era abaluutinga bye baluutinga ne bafuna ebintu ebya buli ngeri bwe baba bagamba nti amaduuka bannayuganda baali tebamanyi basuubula bintu ebyo bannakenya bye babituleetera ne babituteerawo abantu babiruutinge kati nze saagala muntu ayogera nonsense abamu boogera kubanga baagala babamanye nti nno boogera ku muntu gundi nze bwe mba njogera soogera lwakuba nti nakyawa gundi oba gundi wabula nkunyumiza scenario eyaliyo nze ndi omu ku bantu abaagenda kuba nze mu routing natambula Kampala yenna kati kambuze mu routing kiringanga omanyi kati routing tuyinza okwogerako previously ye South Africa wano kati gabo olabe ye South Africa ngabasa omuntu atuka time okubba TV nga tejja mu motoka abantu batwalanga n'ebintu ebitategeerekeka abaali batabisobola batabimanyi olw'okuba byabwereere foods and beverages yalina buli kimu yalina sukaali yalina omuceere yalina eŋŋano yalina buli kimu nga amasitoowa gajjudde awo mu industry eri yawo wonna industry eri ebyo ebisitoowa byolaba byonna byali bijjudde ebintu abantu babiruutinga mu maduuka gonna agaali mu Kampala Road wawa ne bagamenyera kwamini umanye mu maduuka temwabangamu bagale proof nga kyangaala nga si kyangaala ng'ebintu bibeeramu mu maduuka ng'obiraba nga bw'onaagenda mu dduuka ly'engoye nga engoye mu ndabirwamu oziraba na buli kimu era abantu bakolanga window shopping olw'eggulo nga batambula ku nguudo zonna era mu routing bw'etuuka bayasa bwasa ndabirwamu ezo mu maduuka ne bayingira mu buli maduuka kati abagamba mbu nno ye bw'onaagamba nti temwalinga bintu Sebaggala yalina edduuka lye bayitanga New Fabricano International Sebaggala ono yafa waliwo abasajja Angudu and Company mwalimu amaduuka Kadingidi mwalimu Simon Sengendo Jewelers waliwo Madaraka waliwo amaduuka Kikandwa mwalimu amaduuka nga Haji and Haji mwalimu ebintu kati ago gaali gatunda ki abantu boogera ebintu bitaliiyo yes amaduuka gaalimu ng'era gajjudde ebintu ate nno ekisinga nti level kwe gaali tegaali nga gano ag'ekinaku agaliwo gano amaduuka galiwo ga kinaku abantu 50 babeera mu dduuka limu gali bwe bagamba nti oyingidde mu dduuka ki nti nyingidde mu dduuka baliyita Haji and Haji waliwo Uganda Golden Air Company nalikolamuuko n'eryo New Fabricano nalikolamuuko waliwo gye bayitanga Trutex nalikolamuuko Trutex yatundanga ki nga lyangoye n'engatto ebyebbeeyi ebitegerekeka ne New Fabricano ne Uganda Golden Air Company nalikolamuuko kati oli bw'agamba nti amaduuka tegaali mu bintu I just wonder
just look at era oyo ani ayogera ambuulire kale aŋŋambe mu dduuka ankubireyo ekifaananyi andage ekifaananyi kya dduuka gwe bukya bawogera ebyo ebintu byonna olinako eyali kuba bwe bakulaga ebifaananyi bya Amin ne bakulaga nti wano bwali bwe wati baali bakulazeko ebifaananyi ng'amaduuka ku gwa Amin meereere kale kojja eyaleero muguddako bali mutuwa ebibuuzo ebyo nze gwe ebintu byonna byonna tujja kujjagenda kuba kakati tuli awo betolowooza nti egyo emyaka 8 gyonna nga bwe gyali gyonna nkyali n'ebyokunyumiza bingi nnyo abaana abeera wagiyisa ekyeri kakato series byonna bajja bifuna in fact noonya waliwo omwami yaŋŋambye nti lwaki ebintu ebyo sibiwandiika nandyagadde obiwandiika naye obusobozi sibukola ki tebuliiwo kati gamba katono nnyo gamba Francis wansi awo waggulu wa gundi anterewo ennamba ya kojja bwe wati waggulu bwe wati kikola 075 2 4 3 2 nikate bagenda jinkolera ebeere waggulu wano we wati esebo obadde okyagamba obadde ogamba oyagala obuwandika naye obusobozi sibulina nga nkinetagisa bwetagise kuba wateekwa okuba engeri ya facilitation nga facilitation omuntu okutuula awaka nga tolina kyokola kubanga owandiika bintu ate abantu ng'abamu bafuna information enfu ng'ate entuufu nnyinza okuba nayo bwe mba mpandiika ate information nti ntuufu nze sigamba nti nti mba mbiwandiika mbeeko gwe nvumirira sirina gwe nnyinza kuvumirira wabula njagala kuwandiika ekituufu abantu baleme kubanga bawa bannaabwe obutwa bubwanga kuwa muntu butwa kati oli bwakugamba mbu amaduuka gaali makalu baaluutinga ki oba amaduuka gaali makalu kuba buli omu akugamba nti abatanzania nabo bwe bayingira wano masaawa marediyo biki baabiruutinga amaduuka gaali amakalu baabinonangawa baabijjawa abantu babuulire kale babenga olwakomyawo Obote lwatukukusaanyaawo Masaka yali azze kujjako gundi yali azze kujjako Amin we yagende wa Nyerere Masaka na guno gwaka town hall teddangawo mu lutalo olwo baŋŋamba notice right yali president wa Tanzania bali bamuyitaani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yaleka alagidde yaddako ayambanga Amin oba ayambanga Obote naye ate Nyerere era yabeerako ne bawamba wano nga kwali n'abeerawo emyaka gyonna kubanga ono eyakafa yani gundi Magufuli wali president wa Tanzania yakafa owa Tanzania waliwo Mwinyi yali yakafa naye yakafa abadde Magufuli afudde mu COVID yafanga yavaako Mwinyi bandowooza yoyo so kati ate n'endala naye balya nti Mwalimu Julius Nyerere yaliko ku bwa president era ne His Excellency President wa Uganda yamusangako yamusangako yasooka yali Julius Nyerere yafuga kuva 1922 paka 99 ndowooza okiraba nti President Museveni yamusangako Ali Hassan Mwinyi gwe nkugambye Mwinyi oyo nekudako Kikwete no Mwinyi Nyerere yagamba Mwinyi okuyambako Museveni mu kununula yaba we mmondo anti yagamba Mwinyi ate anti Mwinyi gundi Nyerere yaliko paka mu 9 nga mu 6 loza baba bayina Mwinyi wa 19 in wamma birthdays wamma zinaku zibabazaala wamma nze nkugamba nti gundi President Julius Nyerere yaliko ku bufuzi era President Museveni yamusangako kubanga ne mu kuteeseganya Uganda etandika okuba nti ejja transformer ng'etwala kasooli Tanzania Uganda ng'efunamu transformers byonna ndowooza bayabiteeseganya bombi ekiboozi kya Amin yagamba Nyerere yali girlfriend wani yamugamba nti singa wali mukazi nandikuwasizza we tugenda otutandikira kakati kojja sooka okugamba abantu abasobola okubaako kye batusapootinga naddala mu kumakinga sure nti ebintu bitambula waliwo mukwano gwange ali Canada yabadde aŋŋambye nti yangulira n'ekitabo waliwo ekitabo kye nali nnoonya by the way nze ndi musomi nnyo wa bitabo bakiyita The Account of Baganda
Baganda culture and their customs. Account of the Baganda culture and their customs. Ne Buganda yandikyetaaze naye simanyi oba ekirina nga obwakabaka bwa Buganda. Kuba omusajja kyawandikibwa John Roscoe. Omwami ali Canada yakingulira. Yangamba yakingulira kigula paundi 3. Naye yazikwata n'azigula n'akiteeka yali anagwa ayagala okiwa naye gwe yali akiwa n'atakisobola kindetera. Yangambye nti bwe kiba kisoboka ebintu bwe bityo mbiwandiike bwe yampadde ekirowoozo ekyo nangamba naye ajja kubeera omu kubajja okumpa obuyambi okubanga mpandiika ebintu ebyo abantu babimanye tuleme kuba nti tubeera mu kizikiza. Kati waliwo ebitabo bye muba munoonya kati waliwo akatabo abantu ke babadde banoonya kati mu Uganda nga tebakyasobola kukalaba. Kati singa twalinga oli yalwana ebyalimu n'abiwandiika kyandibadde kitya we kali obutabo naye bwe anti nze siriiwo kunyiiza abantu ate nakuva ate akatabo ako wamala okukawandiika yetegano teeka mu maloboozi kubanga ale guno omulembe guliko abataagala kukola ki kusoma. Kakati ebintu ebyo byonna era kati waliwo omwami nga bano abankozesa interview nyinza okufuna obuwagizi oba obuvujjiriza okuva eri abandyagadde ensi emanye ebigenda mu maaso na biki ebyaliwo nemba nga nsobola bissa mu maloboozi nga biri mu maloboozi nga nkunyumiza binyumize nga episode ku episode oba nga biri mu seri neoba nga mubifuna buyambi ogundi ajja kubanga yabikolako Simon ajja kubanga buli kimu tumalinga tumaliriza enamba y'essimu tugitaddeko so abadogamba abali eyo nga baagala okukwasizaako bayinza okukubira kuba naawe baba bakulaba oba okugenda mu inbox ya Simon so okujje wange ne awulira nga oli comfortable nnyo kuwogerezegana na kojja enamba y'essimu tugitadde waawo so tobeera awo n'ogamba nandibadde kojja namunoonyezaako nenzo Simon so naye mbakakasa nti kyonna kye muba mukoze oba ne mwogedde mumaliriza ne Simon kiba kijja kusobola okuntuukako. Ebintu bye tujja kubanga tubibakolera newaayo kubanga era mbadde mbireeta nga nwana bulwanyi mu ngeri gye nsobola yonna ne bituuka. Naye abamu bwe njogera bwe nti ate muleme kusala bukiriipu bwa Simon ne mubiwandiikako bye mwagala ne muvuma be muvuma nga mulifaalinga ku butambi bw'enkoze eki bwe mba nkoze nze si enkola yange. Era olaba nga olabe ka clip kampi jangu olabe gye kavudde. Ojja kulaba gye kavudde. Ate naawe abeera akalabye ng'onyiize nnyo lema kunkolako ataaka ng'olowooza nti nze nakakoze nze mba nina bigambo bye mba njogedde bwogezi bye nnyinnyonnyodde oba bye nsomesezza abantu. Oli n'anyiiga bunyiizi n'akolamu byakola ki byayagala. Abantu abamu bw'oba oyogera amazima batandika okufuna obusungu mu ngeri ng'eyo naye nga kyandibadde kirungi nnyo ne tuba nga tugendera ku ebyo byonnyini byolabye nga bye tuba tutambula nabyo so si bye bongeddemu. Era tugamba nti biba byoyo abyongeddemu alina kyayongeddeko tebiba byaffe n'ebigendererwa biba bibye. Ffe tetulina kigendererwa kyonna kibi eri muntu yenna oba ekitongole. Tweyanzeege Kagatto series zijja kujja next week lunaku lwe lumu Mukama anaabanga akkiriza. For now mubeere bulungi mweraba.